Kyekimu yakolanga minisita omujjuvu w'ensonga z'ebweru Kyeyune Haruna Kasolo awulidde eggwanga mu butongole ku bikwatagana n'ensonga z'abannayuganda gavumenti bezengejja mu South Africa awamu nabo beteekateeka okujjayo olw'abannansi bayo okwegajjanga ne baddira okugobaganya abagwira okuva mu mawanga ga Africa. This problem, yes, these attacks are on those Ugandan nationals, in fact African nationals that are in South Africa undocumented illegally. But it does not mean that there is a ban. And by the way, members, I need to inform you that this is not authorized by government of South Africa. The government of South Africa is not behind this. Yes. So so I therefore implore all those that had scheduled to travel to South Africa to continue with their movement. Kyokka ababaka ba Parliament ab'enjawulo batadde minisita ku nnenga annyonnyole kwe basinzira okutwala bannayuganda bano abazze bakomezeddwawo ku ttendekero ery'ebyobukulembeze ery'ekyankwanzi so ng'era bamusabye okulambika enteekateeka gye balina eri abantu bano. We agreed with them that we need to have a one holding ground so that they go, but as we continue talking to them, because you see, these people have been traumatized, and now talking to them is like a therapy. And I tell you, they are very appreciative that even those that had come back on their own are now requesting to be put on the list to access Kyangwanzi. This is a very good achievement, and indeed, they are very, very happy. You need to come out very strong. The compensation schedule, or what is the compensation you're going to give to these people that you have brought back? Many of these people had businesses in South Africa. Bringing them back to stay at home, we need to know how we are going to manage the people who have come back because they've left their businesses. Kasolo ayogedde ku bannayuganda abaakaddizibwa n'abagenda okujja ng'era agamba nti bannayuganda basatu be baakamanyika okubanga be baafiiridde mu bwegugungo bw'abantu e South Africa, era alaze nti emibiri gy'abagenzi gino gikomezeddwawo kuno ng'era gavumenti wano alaze ng'ewaddeyo amavugo ga bukadde 10 eri buli maka agaafiiriddwa. Ku lunaku lw'enkya tujja kuba tukomezaawo abantu 1,113 bajja kuba bakomyewo kuno. Yampadde emiliyoni 10 buli family era mbakwasize emiliyoni 10 ze miliyoni 3 okwongera okubayambako mu nteekateeka z'okwolekera abantu baffe. Omunnaffe namusindwa agenda kutuuka nkya. Bano ababiri baatuuse era bawerekeddwa baziikiddwa. Tubasaasira era tusaako n'abantu bano kubanga tetuli mu politics. Buli muntu yenna asobola okukola contribution mu kuwumbawumba n'okujjanjaba abantu baffe bano tumwetaaga. Oweekitiibwa President ajja kugenda basisinkanye. Njala kutegeeza bannayuganda nti mu mbeera eno. Kasolo ayogedde ne ku bannayuganda abalala abaagala okuddizibwa kuno okuli abo abaagenda e Cambodia era n'agamba nti balina enteekateeka ez'okubanonayo. Wala beesigamye ku ki? Kubanga bwe bamala batwala ne babayuwa eyo ne babonaabona ate okubazza kuno kubeera kwaffe nga zo kampani zaakoze dda ssente. So n'olwekyo ebyo njagala kubakakasa nti nze nga ndi mu Ministry ya Foreign Affairs saagala kuddamu kulaba munnayuganda abonaabonera bweru. Waliwo abamu abadde bagamba nti babadde bweru nga bavuma gavumenti bwe bati okudda kuno wakiika kababonaabonera eri bafiire eri. Njala kubasaba mukomewo wano weewammwe. Omuzadde ne bw'omuvuma tayisobola kukutta. Era bano abamu abali ekyankwanzi baali basoose kutya naye kaakati abali basanyufu nnyo kubanga tubalabirira bulungi. Tetuli mu byabufuzi, tuli kukulaba nti munnayuganda abeera mu. Ababaka ab'enjawulo basabye minisita ku nsonga